Sam Otukul ngono mubaka akiikirira Parisa County mu Parliament asimbiddwa mu kaguli ka Kkooti ewozesa obulyake n'obukenuzi mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Sarah Namusobya bw'atyo n'asomebwa emisango egy'okubulankanya ensimbi bwe yali akyali Director wa Samix Uganda Limited. Ono kigambibwa nti omusango yaguzza wakati wa Novemba ng'ennaku z'omwezi 27 omwaka ogwa 2018 nenga 31 Meeyi omwaka ogwa 2019 ng'ensimbi ze yabulankanya kiteeberezebwa okuba nga yaziisa mu banka eya Finance Trust. Omubaka Sam Otukul yakwatibwa akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwa President akakulirwa Kano Edith Nakalema era ono omulamuzi w'amaze okumusomera omusango guno amuyimbudde ku kakalu ka kkooti ka bukadde 10 ez'obuliwo. Wabula omubaka Sam Otukul olufulumye kkooti avudde mu mbeera n'atanula olutalo okw'omu ku bakozi b'akakiiko ka Kano Nakalema Emmanuel Bunya ssaako ne munnamawulire Mike Odeng ne balwanagana ng'abalanga kumukuba bifaananyi. Abasirikale ba Anti-Corruption Unit nga bali wamu n'abakola ku kkooti be bataasizza embeera era ono akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi ya Jinja Road. Kale mbeera bwetyo bwe badde ku kkooti